ku chosen beki tuvudde ku balala bonna bonna tutunulira omwana ono abaana bakula in 10 years oyo omwana ajja kuba yerooleza naye in 10 years senga yeraba bw'atyo ajja kubuuza maama lwaki wampostinga omwana oyo bwe yalwadde bw'atyo nga ye okumuteeka ku social media sikirabamu nnyo buzibu so long as talina gwe yasabye buyambi kubanga bw'ateeka omwana oyo ku social media n'agamba bannange neetaaga ssaala zammwe kola kintu kimu musabire omwana awone tomuwadde n'ekikumi kye era togamba nti lwaki apositinze ebintu bwe bityo badi bulaaka talina busobozi busobola kukola sajjali yakoleddwa nga gundi oyo yagikoze aba alina okuyita abayambi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Bamalaaya abatali bannayuganda akantu ako kalinomye wakalabye nabana mwize enkalabye nze nalumiddwa nnyo. How can you come in Uganda and you sell yourself from Uganda yet we have beautiful girls here? You can sell at a lower price at a discount. Discount. Kubanago uvumbula. Genda mas. Osiemi. Kwata ko mungalo. Genda mas. Kana taina chachi bali. Ola no mogezi wa police obupya. Yabule unachivumira ndi wakili abafe betundu. How comes? Bamalaya. Abali mu bitundu bye Kansanga naddale wali university awo. Tewali muna Uganda. Abasinga temuli banna Uganda. Mukola omuze gw'okubeera nti mulemesa banna Uganda mugenda maaso n'okuba nti no mwetundira mu kifo ekyo. Ate bajjanga ba investor. Banna Uganda ne banoonya bo bwe balengere byabwe nga tebakola ki tebalabawo. So ekintu kino kyagenze maaso n'okuba nga kiruma nnyo omukulu amanyiddwa nga Mwami Mundeyi ngono mwogezi wa Internal Affairs ekitongole ekyo n'asaba nese kusaba yenna banna Uganda mubalekere nabo bayitundireko awo mwe mugende mu nsi zammwe nammwe bana abagulira eyo abasidi omususuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli eno gy'oliko gye bayita the weekend show atubeerawo buli lunaku olw'e Saturday saawa 10 ku YouTube channel yagaliwo ate olunaku olw'e Sunday atubeerawo ku saawa 3 ez'okumakya mu buufu ofaananako bwe bityo nga sinaba kutandika guno mulimu waliwo restaurant emanyiddwa nga Zerana restaurant eno eri Wakisonkowe banoonya abafumbi babiri bachefu ng'osobola okuba nti nno ofumba emmere osobola okufumba chips osobola okufumba enkoko osobola okufumba chapati nga wabisomerera obanga olina obukugu mu byo oba experience enamba yange gy'olaba ku screen nkoonaako omulimu weeguli tewaliwo buloka mbugenda kusasula sente za mulimu oba kiweeguli abafumbi babiri bw'obanga gy'oli ng'osobola okufumba emmere osobola okufumba chips osobola okufumba enkoko osobola okufumba chapati professional oba yabagaba bugambi ntinze olina oba profession ng'olina ne certificate beetaaga bachefu babiri kuba mujaneza nassa abatali professional basobola oyambako entamu ku kyoto tosobola kuzeewa ntuufu nti ojja ne certificate n'olaga nti wasoma ate n'ogenda ne mu practical n'otulagako wano abantu enkoko yaabwe manyi ofumba enkoko ne bagisala ne bagikuwa n'ofumba amajaani ate bagakuziririra nti genda kale mbeera n'abasajja bano babiri ku sheeno buli lunaku olufaananako bwe buti ne bagenda maaso n'okuba nti ensonga bazigamba ku saidi eno nina B nina A so weekend show B weekend show A tutandike ne buuza ku mulabi ebigambo tugenda kubanga tubiga akyali munyevu omuyise B later mbadde nga later B jakyusa mu mpite nga C oli ye C oja ku bantu tugaabalabi baffe mwebale kwagala programu eno eya weekend show twatuze n'ebintu ebibadde mu week munatusonyiwa oba buyiseemukko butali butuufu bo bujja kuyitamu twetonde nga tebunnaba twagenda kizuula nga abantu abasinga mu ggwanga basinga basibu
majority y'abantu baba baagala nnyo ebintu ebyononesa abantu balina stress waliwo neyavumye munne stupid maaza abantu banka zibatwala abantu school fees zibabuze kati alina okuwulira ku bintu ebitali bya ebirelaxinga obwongo n'asekako kubanga ate munaye baali batuliraxinga obwongo ate bayingira mu bintu ebigumu mwabani pozi ate bugwana yayimba bada akyasa omuyimba kati yagenda mu bintu byavunanyizibwa ayagala kufuga ggwanga n'abayimbi bangi betubale tumanyi nti nobo yali atulwanirira tugambire ku Jennifer ekibuga kyaffe wenjogera ne mu parliament nimusajja ono nga atubudaabuda nnyo yasinze kubudaabuda tamuwadde na byakulya birala byakulya byanjawulo mugati gugo gwa yero amwadde ambuleera amwadde yero namwanambuleera tubeere bakakamu amabuuza ku bantu abatulaba mwenna atugwanda banjagala okwebaza nti bwebale kuwaayo obudde singa abantu obabuuza mu lulimi lwo ndeka bukenya bwoti buwanjogezaako mu kyalo kyonna ate wayogere omusajja omuwanvu ennyo singa bakola programu zammwe ez'abampi nemukwatagana n'omumpi muno gwe mbadde njaga okubabuuzaako mwenna abandaba budde buno era abatulabira wano nze Samuel Kalungi nfubutuka mu kitongole kya Zinga yaffe era ensonga etulese wano olunaku olwaleero ya weekend tutunuulira ensonga zonna ezibadde mu wiiki okuva Saturday paka olwaleero ne tuzirumaalumamu ne tuzitegeera mu ngeri y'enjawulo tutunuulidde omulamwa gumu gwa kumanya buvunaanyizibwa n'embalirira yaabo tuleme kukoma bukomi ku buvunaanyizibwa nti nze ndi jjajja nze ndi maama nze ndi ki nze ndi muvuzi wa booda nze ndi muvuzi wa taxi naye nga bakubuuza wakavuga luutu mmeka nga tosobola kuzinnyonnyola kitegeeza nti tokoze buvunaanyizibwa bwo nga bulina kubeera era mu taxi okoze n'olijjo n'osanga omuntu ng'anyumya ebisitole ebyekisiru nze kola nvugidde taxi emyaka aga ate n'afuba nnyo okulaba ng'omwana we amusookeza ku kijje naye ajja avuga taxi naye nga agivugidde emyaka 15 akyali mu muzigo omulimu ogubaga gwannemerera okufunamu kuyingizamu omwana naye ajje nti ni mwoki wa woloding sina kyenfunye mu woloding ate naye nkuyigiriza okutandika okwocha mba nkusindika naye ebiseera ebisinga kiddayo eri nti abantu just babulwa buvunaanyizibwa bwabwe kubanga era ze bodaboda zezimu ba taxi zezimu abamu ate bagamba nti mwetu bafunye buli kimu kibakola ki kibalina so kitegeeza nti obuvunaanyizibwa tulina okubongeramu ku maanyi anti byo byonna byebyokulowoozaako wagenda kuwasa wagenda kukola mulimu gwa layisi olina abakazi basatu buli stage olinawo omukazi ovugako okuva ku 11 paka ku 4 n'ogigaba ekibaluwa ogenda kumaliza nga ssente zaba zimalidde mu kiwato bugenda okutuuka ekiro saawa ate jjukira n'okulowooza kwennyini okulowooza tuli bantu naye okulowooza kubeera mu mutwe naye waliwo abantu abamu abatandika kati abalowooleza wano mu lubuto ngaye eva okulowooza kwe kuli mu kulya kati waliwo abalowooleza wano ku bitundu wano ebyekyama wano nga ye walowooleza nga ye eva ye alowooza nti wano wamutaasa omanyi buli omu ekirungi wagaba essanyu wano ngera ye antipaka wansi ku bivi essanyu liri awo buli wolya ku nkoko n'ogenda tugende maaso saba tubeere bakakale wetubanga tubeere bakakamu kale wetubanga leero ngenda kukolera mu mbeera yakazibizi naye simbe bagita lubeere ya eneneti nogaba kale tubadde tugende maaso nedda naawe ojja kundetera kale tubeere bakakamu kale wetugenda maaso n'okubanga tutunuulira wiiki nga wegeze maaso kukwata ekyamba asalewa mukasasiro wali aleete wali agatte wana alukiya yasala vidiyo zino so aba tugenda maaso n'okubanga tutunuulira embeera obanga wiiki bwegenze maaso n'okuba nti etambula tubadde n'omukyala amanyiddwa nga Chosenbeki oba Rebecca obuzibu yagenze maaso n'okuba nti afuna busobola okuba nga butuuka ku maama yenna yabadde n'obuzibu bw'amaanyi butya nti omwana
omwana we abadde ayina engeri yogenda maaso n'okuba nti alwala ayina embeera mu abadde ayita so Rebecca yagenda maaso n'okuba ng'akwata akatambi nga tulukuka amaziga mangi yeekwata ka vidiyo akayinza okuba nti abamu kabakwatako ate abalala ne kabaddeeta buleesi busungu ne twebuuza ati ate obusungu buvaawa olw'ensonga nti ate n'emabega awo bambi abaddemu bingi esaga nnyingi nnyo ezikwatagana n'obufumbo bwe nga bugenda maaso n'okuba nga buyuuga ekibuuzo Becky yakoze musango ky'okulaga obulumi bwe abadde ayitamu okubeera nti yatuuse ne Bad Black okuba nga amuyita stupid mother tutandikire wa Kenya. Kizeni Becky kituufu abadde ayina essaga z'abadde ayitamu ate ebintu bye bisinga abikolera nnyo ku social media. She's a very happy soul. Ate serebu. Kitegede bulungi. Kati omwana oyo bwe yalwadde bw'atyo nga ye okumuteeka ku social media sikirabamu nnyo buzibu. So long as talina gwe yasabye buyambi. Kubanga bw'ateeka omwana oyo ku social media n'agamba bannange neetaaga ssaala zammwe. Kola kintu kimu musabire omwana awone tomuwadde n'ekikumi kye. Era togamba nti lwaki apostinze ebintu bwe bityo. Bad Black talina busobozi busobola kukola surgery yakoleddwa nga gundi oyo yagikoze aba alina okuyita abayambi kubanga ye yaliko omugagga okumala emyaka 2 erikodi yakasooka okubeerako ne sente biliyoni 4 nezigwawo mu myaka 2 katalina investment yonna gyakoze kati ave ku bantu abasobola okwekolerera ne bejja mu bizibu bye balimu oli agamba kimu nti nze mbaagalako ssaala musabire omwana wange musabire eve mu mbeera eno sikirabamu nnyo buzibu n'okwerikodinga ng'akaaba oyinza okulaba nti nno si kirungi nnyo naye ye kyekikula ki oyo mwana yakulira Masaka balina amaalo n'ekyejo byonna byonna babirina we Masaka kati yoteekawo babeera mu maama kubanga kati nange wembanza nyinza okupostinga nendaga abantu nti bannange nnyina ebitagenda bulungi ku sayidi yange kyekino neera sinza kupostinga nga nkola ki nga nkaaba naye ate era sinza munenya ye ng'akoze eki ng'akikoze kubanga ye kyayagala era awulira nti nno ddala kiriwa omutima gwe okukoze eki gukaka nze nsobola ogamba nti nno byonna kambikwate nenekwata vidiyo nga nkaaba nembitereka nendaga omwana nga ali myaka 18 nti olaba embeera gye walimu olaba bye twayitamu nga tukujjanjaba oba bwafa era osobola obipostinga bino bye mbadde mpitamu nga ndina omwana wange omulwadde naye ate ye waba akikoze essaawa zino ng'abitaddeyo ye kyayagadde abamu obulamu bwaffe tetwagala bussa ku media kyova banze tolabangako omwana wange ku media nti mupostinze tolabangako mukazi nti mupostinze naye nga mulina n'abaana mbalina abasukka mu mmeka mu 10 nyingira 10 ngonzanyisa Allah yampa yenyima amanyi g'ekisajja n'akuwa amagi amagi gomalamu nze niwoba oyina omuganda sisirawo ng'ali eyo nga yalemerera okuzaala ng'atambudde ku basawo biganye abazungu bamubbye nze ntwala missoni yokka tomugamba nti nno ŋŋenda mutwala kiro ne mala eddakiika zange nze nyina obukolyo bwange bwekola ajja kufuna olubuto sente gwojjo zirya omulimu oguyingira so kati wekugaba nino Kizeni Becky ye bulamu bwe bwatyo bwabwagala kubanga buli kintu akiteeka ku social media mu byonna kyensinga okuteekako essira nti tabasabye buyambi bwa ssente ekyo kikulu ekitegedde bulungi talina gwagambye nti bannange munyambe mu ntaasa nti oba biiru yine yagamba bugambye nti nno munsabireko kati nekyembuuza Bad Black yasinzidde ku ki kino kye yasinziddeko Bad Black has the audacity because okay uliriza omanyo ayogera ebyange kati gwe omanyi kyali mu nzira muto uliriza no omanyi kyayogedde agabe has the audacity but the kamaleyo as a mother of 4 okisegeera mukyala muzadde alina abaana bameka bana kati wabanga ayogera ku nsonga za maama abaamanyi kyekitegeeza obeera maama
oba onfuna bulungi nti ye position mweyayo kuba ono abuuza ayogerangani engeri gye yakireesemu sibuuza ayogerangani kati ono ye problemu gy'alina kyembuuziza kyebalamye n'abuuza ebirala nkubuuziza yasinzidde ku ki obuzibu bwabusanzeewa saagala gweoyogere byesayogedde kuba kati gwe kyoyogera nze kimanyi naye njala kutegeera yasinzidde ku ki okwambalira ono kuba naye nkimanyi nti maama ontegedde era mbadde mulaba naye ng'apostinga abaana n'abaana abamu ng'abagabirira bataata ab'enjawulo ontegedde so ebyo byonna tubimanyi bamusanga kiro abamu abeesibako bwesibi abalala bagamba nti jabbawo omwana yamufuna taata w'omutuufu aki ekyo kyenkugamba taata mufuna mufune kati kyembuuza y'obuzibu bwe bululwa otegedde bamubugira bubulaka talina buyinza kwogera ku bantu balina mu maka bateredde nze kubanga yo omulimu gwe gwalinga gwa kiro n'abeera n'omwana ng'ono taata we y'ono omulala taata we y'ono nze ndalindabe ku mwana we gwagamba nti ono ngenda namumuggyako muwe bukenya otegedde kati kyongeza kugamba kati ye kyembuuza obuzibu wano yabusanzeewa otegedde bulungi nnyo sibuuza odasity ye naki mbuuza obuzibu bwe yabujje so for me I would say twagala kusaasira Chosen Becky olw'omwana wo kubanga ffe n'abazadde tumanyi ki kitegeeza omwana ng'akulwaddeko olwa omwana alwala bulwadde bw'omanyi nti yalwadde ssenyiga ng'okimanyi nti ssenyiga naye ng'omuzadde n'obeera stressed over that olaba akaana kakolola tekamala otegedde bw'okawadde eno sirapu tebikwatagana otegeera just ng'obimanyi naye va nkubulwadde obulimu ne operation otegedde nti mu operation osayininga n'ogamba nti kyonna ekiba kivudde mu sajjale rumu gy'otagenda kubeera sigwasala olaba yeetala n'akaso tugenda okusala omwana balina ne drill balina ekino ekyuma ogenda okulakikola naye nga kiyita mwana wo kakati nosayininga n'ogamba nti bannange kyonna ekinaava mu ssajja lerumu nzikiriziganya nakyo mu bulungi oba mutegere bulungi nnyo tewali ankase gwe you don't know what that can mean tomanyi nebiro biri ono just wafujjo bufujjo si fujjo ale nga tukisuubira okuba omuntu nga olina omutwe omunene tusuubira okuba nga olina amagezi taata yaŋŋamba nimwama taata wakola ensobi netusiiga emitwe abantu banvuma eyo emitwe eminene ekampala yona naŋŋamba gwe musibu nagamba nti kwati ebintu ebigenda mu kafuso ebintu ebigenda kalukumi 200 biriwe kyesinga otwala ebingi nemugamba fuso nagamba kitegeeza omutwe gwe guyina obungi era otegeera nnyo nekatgwe maliriza ensonga ya Chosen Becky ngamaliriza ensonga ya Chosen Becky Bad Black tuyambe omanyi Bad Black yayonooneka nakugamba ekintu ky'amawulire kino kyonoonye nnyo abantu nga Bad Black balowooza nti amawulire is a solution to their problems bw'aba abuze mu bantu ng'atandika okunoonya anything ne bwe kiba kyakisiru kitya okulaba nti abeera involved ku nsonga eno eyona omwana eya Chosen Becky nze sikkiriziganya n'abazadde bapositinga abaana baabwe nnyo mu mbeera zonna osobola postinga omwana we once in a while naye postinga situation ezo kirina obulabe bwakyo nakyo kuba n'omwana yennyini oyo mulaba agenda kukula ayinza okutuukako emyaka nga ddala akuze atuuse emyaka emituufu egyetegeerera naye erabanga bwayali afaanana ontegedde ate nakyo nekifuuka insult gyali kuba tewamubuuziza nga omupositinga mu mbeera gyalimu so ekyamagezi nnyo Chosen Becky tukumanye osobola tugamba obugambi nti banna ninamu embeera omwana tali bulungi ndowooza naye buli lwomupositinga nalaba ebifaananyi ebitabadde pleasant tambuza nnyo nendaba nga kati nga tuvudde ku Chosen Becky tuvudde ku balala bonna tutunuulira omwana ono abaana bakula in 10 years oyo omwana ajja kuba yerowooleza
naye 10 years senga yeraba bwatyo ajja kubuuza maama lwaki wampostinga why were you supposed to post me ayina tuka maso natandika okwana mugala namugamba wagwa ku ddalu twakulaba wano utafaananika gwe oyogera ki so those things nange sitegeera kati omwana ekyo kiyinza okuba ekivumo kye forever because we are in a modern world reaction y'abantu mu comment section ngabantu bate bamuvuma vumi kati ngera bali black aposinzo omwana wo oli munnako kakati gwomanyi kyekitegeeza okuba nti wabadde opositinze for sympathy ate n'ofuna more stress over the pictures ate nga neri stress tevuddewo ey'omwana nogamba oba lwabamu abatamwagala remember ali mu media nalabye n'omuntu yabadde ayogera bitale eri omuto nga ye ebivumu abyolekeza mwana yagambye nti ebifaananyi ebyo bikadde omwana yawona dda yasitabirese abo abadde batambuza eyo emboozi ate nakyo kisoboka omwana yawona dda kati ffe tuli mu mbeera eyo gamba nti ibambi omwana wambi tafa omwana nga yawona dda abamu babyogedde so kati ne rights z'abaana nazo tuzirowoozeeko kale thank you so much awo nga tuvuddewo mwaka tuli mu gwa 2024 bade njagala nnyo ovuge programu eno ng'ogizza era kuwa sympathy eyeetimbye kaviirewo ddala awo okulaba sympathy for sympathy baliwo wa sympathy oweggulu abalwadde leka tubamale wakati nga tuli mu balwadde omu ku balwadde aliwo musajja wafujjo omu ku balwadde aliwo nga ono mwana mulezi yagenda maaso n'okuba nti awanjaga amanyiddwa nga Daudi Mugema katonda w'abanaku teyeebaka yakuba oluyimba olwo yavayoko gye emabegako awo ng'agamba nti lumu we baamusiba ekigere kye ne bamukiteeka mu bbaafu omwo mwalimu ebintu byalinga mazzi wabula olwakiteekamu agenda owulira ng'ate kiri bulala nnyo okuva n'olwo okugulu kwafuuka okugulu juzi nalabako Lord Mayor wamu n'omukulu kuva ettake nga bamuwadde visa na biki agende ettake bwe yavaayo n'akomawo nti yawandikira email Jerusalem Sale bwe yawandikira Jerusalem Sale email ne bamugamba agende eggulu bwe yatuukayo amazeeyo kati omwezi mulamadozi agenda myezi 2 talabanga ku mukulu agamba nti wooteri nayo yennyini ali sitaka mu wooteri ensimbi tewali ebintu byamusobera ali eyo tamanyi kiddako Bukenya tutandike naawe kyemmanyi okusinziira ku bantu ababadde bagenda eggulu tosobola kuwandikira Jenosale oba PAwe nakugamba nti jangu nomala eggulu omwezi mulamba aga bamukkiriza yawandika email anti ye bwajja okukyogera nedda yawandika email mu byoyogedde zomanyi nze mpinga attention details mu byoyogedde agamba nti nawandika email ne bagiddamu nga baŋŋamba jangu kugambira nti alimba bamukkiriza yakuwaddeko kopi yaayo kwe kujja n'endowooza egamba ne gundi egamba tasobola naye ate ali yasiranidde mu tosobola Jenosale nakugamba nti you come nomala omwezi nga tonabamulaba tekisoboka era nogenda atugambe nti no yagenze ne ku geeti abantu abo kyebakola okimanyi ava kuno n'agenda eggulu ng'ategedde ndi Jenosale ali eyo n'afuna woteri neebaka n'atandika okumupiika zi email nga waali awo n'amugamba Jeno ndi wano ngati yamuyise Jeno alina ebyokukola bingi ekyokubiri yeetamwa dda Mugema Daudi Mugema fayini mulwadde yakagende wa Jeno emirundi egisukka mu 3 ng'ate buli lwagenda afuna ssente yagenda dde wa Jeno nga tannaba natandika kulwala era Jeno n'amuwa ssente z'entandikwa nti zizo genda okole anatayogera awo teyatugamba nti no nabadde niwe yalwala nti no kansa era baamuwa mu byonna kyembadde njagala okutegeeza nti abantu abayamba togenda kubanga oyambibwa paka kufa kubanga twawulira nti n'obulwadde babuzuula nga si kansa
obulwadde si kansa ekyo kyo kyekituufu webakebera eri testi zonna ezavaayo bamugamba nti tolina kansa yo very okay kitegeeza abasawo be Uganda webanga si bigambo bya mugema mwetereeze kuba eri gye bamutwala we yatuuka bakola testi za mirundi 5 zonna nga ziraga nti omusajja talina kansa omuntu bwakuyambanga nekyekyo omuntu bwakuyambanga tetuna bagenda ku kikuluma kubanga kati ali ggulu muwenge ekitiibwa sente ezo zakwadde oba miliyoni 4 fuba nnyo okulaba ng'otandika bizinesi zifuuke 10 zizaale niyo oli bwakuwa miliyoni 4 gwe nolowooza nti n'enkyo ojja kuddayo era abantu abasinga bafunye obuzibu ku Pulezidenti Museveni agenda nagamba nja kuwa miliyoni 2 nakuwaako miliyoni aga kati gwe bawadde 5 nogaba zino kasoke nenazeke ennaku nonye balukiya abaŋŋaana ngedda nnyo ku mwenge gwe balijjo gwe neegomba okumanga sisobola kugugula olwokuba osuubira kino 15 ogenda okukubira bannakyobe nga bakyakwata nga tebabiwulira bajjana nalwensonga wali wakuddamu nga bakumanyi n'okukumanya bebo bowulira abasiru n'avaayo wa Pulezidenti Museveni bamuwaddeyo 5 waita omwaka gumu nagamba sina kyenali nfuna ng'ali mu opposition nga mukambwe nnyo mu opposition kozesa entono ze basoose okukuwa ofuba okulaba nga zizaala oliwo abaakongedde ate omanyi nti abasajja bano balina politics abagaba ssente ng'okimanyi nti oli basobola okukuwa 3 oba 5 bakusobola okukuwa 3 nga pulaani yawe yakuwa 10 ne bakuwa 6 nebakuteekako mbega bagenda okuwulira nti wagadde climax ng'oliko abakazi abakuyita nogenda mu masaji nogenda ku body to body bakuli eno kakati wuliriza body to body ogimanyi kandi mwene mubabukola yeyo bode kimwaka okutereza kati akola n'olyoka owulira n'akuyisako eno wansi kati eno wansi bamanyi okubanga n'akutuulako mu kiwatu omuwala n'akutuulako nadda kati nabanga takolako eno ki eno ku mutwe kati eno mu kiwato ky'omuwala nga kiyita ku kikyo wali eri kuseka buzooba kati ebanga eyingira tenakola ki naddukawo kati esaawa eyo oba oyogera tossa wakugambira okusala okukendeera amawugwe ne geesiba tugenda kukola tutya kati ate akukola na kano amanyi okukyuka ati ng'agenda kukola mu bigere kakala akabina nakakuba nga katonoddewo nakola ati abaana obamanyi gwe niwogenda n'emitwalo 5 tuyinza sigaza wadde 10 nga wakigwako gomanyi oluguma n'obanga banakamba kamasina kasala enviiri nga wukanya naye ate yefulamu yetabiriiko tujja kulaba kati mbolira naawe mmeka nokamba bannange 28 neweetumbula topanga olina school fees olina okusasula kati bagenda ne baba wa ssente nawulira ndi waliyo emboozi y'amasaaji n'alumba omusajja babasaako bambega ebbalozi sawuna toguzeeko wadde kapuloti totandiseeko wadde bizinesi olwokuba osuubira ki 10 ekituufu kiri nti sente zeyakafuna ewa ssale zisukka mu 10 mu miliyoni 10 ekyo nze nkyogedde Bukenya media sente zeyakajja ewa ssale kati era balina omuzogo gwe nagamye mu ntandikwa nti balumba ne bapikira kiŋŋamba kubanga naye galadde ogende wa jeni olina ŋŋamba nti tulumbe otutuka mu hoteri tupike tutandika okupika zi email muzeeyi tuli wano kati muzeeyi sale obanga oli mu pyapa byamu olusinga akumanyi akwatibwamu ku nsonyi n'akuyita nojja kubanga wali ku gate tosobola kuyitawo nga tolina appointment kati olina sooka mupika na message eno zi email ogiraga ku gate wa nataziddamu n'omupika n'akwetamu n'akuddamu bwakuddamu n'olyoka ojja ku gate n'okkirizibwa kola ki okuyingira kati mugema ali mu hoteri tebalina bamukkiriza kati yagenza okulaba nga hoteri ndoza bamubanja sente zimweddeko emmere ate kubanga bamukuba ekifaananyi nga alinga aweddemu omusaayi nga yeruukiridde kati n'amanya nti amawulire ge galina okuntaasa nkube wana eri bala ekifaananyi n'alikodinga ate bamuli ne babuukira ate omanyi ate ndoza ne bannamawulire bannamu namwe mulina ekizibu mugenda ne musudiyo ensonga ezitalina makulu
ekintu ng'ekyo bali bwe yabadde agenda teyasimbula teyabagamba talina gwe yagamba ekitegeeza senga kyatoola era temwanditegedde mwandimulabe musajja abadde omulwadde ng'avuga mpenko ukamanye mulwadde insente azijjiwa abawo ne balowooza nti namubbi okitegedde kyokka ate kakati ebintu bitabuse he's making a lot of noise now for me my submission to that is simply abantu abafaanana nga bamugema oba babadde balowooza okukola ebyaba bamugema mwe mwononedde eddala eggwanga lino eggwanga lino lyononeserwa abantu aba babiri omuntu ono wa bulijjo atategeera n'ayambako nnyo omukulembeze atafaayo ontegedde ayamba omukulembeze atafa omuntu atategeera ayamba omukulembeze atafaayo okukulembera obubi obukola ensobi Bugenya media nga nsinzira ku byayogedde nti omusajja yali afunye ku ssente nyinza obutazibala nti ki yali afunye ku ki ku ssente newe yalwala yafunayo twebuuze zakola ki bwe ziba zina kye zakola oba zamujjanya whatever it is essaawa eno ali mawulire ziri enkadde zonna tazoogerako ontegedde bulungi nnyo tayogera ku ssente enkadde ayogera ku ssente zino era yalisosina tu updates ng'avuga ettake nagamba naye navudde ettake bino byenzijeeyo navudde nti kati obulwadde bwange butuuse wano naye twamulaba ali ttake tuzzemu omuwulira ng'ali ggulu tetumanyi akyali ttake ate kati mbw ali ggulu kuba eri yatuganga obulwadde biralamu nga byamutwala kabonero akalaga kitwandiise kyekyo kyatwatwogera ku Shozen Beki nti abantu oluusi bakozesa ensobi bakozesa ebizibu bye balina okubifunamu omanyi mu insurance twasoma insurance bw'obanga wateekayo premium essimu eno ya miliyoni nga 100 for example bw'oba wateekayo nga 25 nogamba kale zezo erinsured ku level eyo bw'etuuka bweyonooneka oba ne bagibba bagibalanga bwebadde kolaki bweri tebagala ofune mu loosi kubafunamu tolina kufuna mu loosi bakuwa kikka wansi w'ekyo olumu balina okumakinga sure nti babalirira essimu eyo we bagibbidde oba weyonoonekedde so si mu level eri waweerayo gundi kati bagamba nti bagenda okugenda okizula nti ebadde kati olwebadde tuuse miliyoni 5 nti ye watasula 25% tugenda kuwayo emitwalo 7 ntegedde so kati bano bo kye baagala okukola baagala okufuna mu loosi oli mulwadde ontegedde nene mu bulwadde olaga waliwo obutali bwesigwa bulungi oyagala okuyiyiza mu mbeera embi gy'olimu olina embeera yesu kituufu tugikkiriza kiringa abo bagundi oyo mugema ayagala kufaananako omuntu ali amabugo oba asabirira amabugo ontegedde alwanira amabugo nti ofiiriddwa naye mu kufiirwa wano ate otandise okugamba bukenya mpadde mmeka bukenya tonampa sente nfiiriddwa gundi mwega temumpa sente wabadde njagala muzimpe naye ngaate ekizibu kyo si kyabuujo obugi babuguze eddala ki naye kati olabyewo bizinensi ogamba mukama senga nyama nenfuna mwene embeera nenfunamu dollars nga 10 meka nya kiba kitegeeza butegeeza nti omulamwa gw'okufiirwa wagukoze ki waguvuddeko so mugema tumanyi nti olina kyoyitamu ekyobulwadde but that is an expense already tunuulira omuntu nga Salimu Sale yeno gwe tutandika okulowooza tulowooze kati scientifically oli mu wooteri birimu ssente ontegedde kati wooteri already tutte ssente mpitirivu ontegedde bulungi nnyo already oli mu expense ennene ate buli lunaku lw'omalayo ssente oli mu expense ennene oli mulwadde so kati tulina okumanaginga ekya wooteri ate balina okumanaginga ekikyo ekyobulwadde balina okuwa upkeep kuba tokola kati it is becoming even wider bategedde bulungi so tuba tusaba jasa yeebereremu kale